Mbaniriza akadde kano mwasibe mutya mwena mu mutya bagifollowing bagita Afudde TV eki. Kitalo wali mwana mwala manyikiddwa nga Macklin ono atabadde nga muntu mwangu ku mutimbagano agava mu kubogalaga nti Macklin afiiridde mu ggwanga afiiridde mu Dubai era ati nno afudde atoloka nti bamukubye masasi abasirikale abadde atoloka mu Komera. Information eri mu kubanga trendinga amawuli ga Macklin gatansindoza banga sirya wala nnyo balangiriza mabega kaawo abagamba nti ono munnange akoze eki nti afudde. Amawuli ga Macklin agalase kubanga trendinga ku mutimbagano ndowooza obudde nga bukya ku makya leero ndowooza nga bukya katansinza okubanga gatrendinga ku social media okwo okutandika okutrendinga n'okutandika okubanga bagasaasaanya naye tunaba kubanga tukonfaminga naye nga abaliyo e Dubai bo bakonfamize bagamba nti Macklin kapuuti tabadde muwala mwangu abadde muwala muzibuzibu. Ekyebuzibwa Macklin okubanga atuuka mu Komera kiki ekyaviirako Macklin okubanga asibwa? Kiki ekyamuviirako okubanga asibwa? Ebyo nabo bikyali awo bikyali awo naye nga agavaayo gogalaga nti akoze eki nti atiddwa akubiddwa amasasi ng'atoloka mu Komera e Dubai. Nja kubalengera okubanga mbatuusaako updates ku nsonga eno gwe just making sure nga osubscribe ng'onyige kale bagita Afudde TV gimbaagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe nga ate ne munyigaako kale bagita Afudde TV gimba tumedeka mu ggwanga erya Kakata kusanisa Saudi Arabia Oman nembeebaza ne mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo mwakola kya bode nnyo kubanga mwasubscribe nga ate ne munyiga kale Macklin nsonga west weziri akadde kano Macklin ate ndowooza akola bwakadaama lwakubanga kale nga tukonfaminga ekyamazima naye nga ekiri ku meezi essaawa zino atiddwa abasinga bagamba abadde yeetunda e Dubai. Nalako kakavidiyo mabega kaawo nga ayogera ku bulwadde bwe mabega waisooka akabanga ndowooza 2022 oba ayogera ku bulwadde bwe obulwadde nga bumuluma ebiseera ebyo naye ekyamusibya kyo sinaba kubanga nga nkimanya kubanga tebalina kubanga bafulumya details ezisingawo ku nsonga eno naye ndowooza bw'obeera otera kubeera nnyo ku social media Macklin toyinza kubanga tumumanyi oba wetegeeza kano akafaananyi kano toyinza kubanga tumumanyi agavaayo galaga nti atiddwa akubiddwa amasasi abadde atoloka abadde mudowooza obubandabanda tabadde muwala ali awo goyinza okuddawo n'onyigira mu ttooki abaddemu obubandabanda si ye muwala goyinza okuddawo n'okola ki n'omwesigamako n'ogenda bw'otyo abadde muwala oli omuzibuzibu atali mwangu gw'otayinza kuddawo munene n'oyisaamu amaaso naye nga agavaayo geego bitalo nnyo ku sayidi eyo bagita Afudde TV gimwongere okubanga mufollowinga ate mwongere okubanga mugyekumirako n'okusubscribinga munyige ne kale bagita Afudde TV gyapulets mba nazo ziba zitambulatambula okwetoloola eggwanga lyattu Uganda. Comment section weeryawo sooka ontera obaka mu comment section tosigaye nga ogifollowinga batumedeka mu ggwanga erya Kakata ku Saudi Arabia Oman ne bagamba nti mwakola kyo kyamaanyi nnyo kyakabi nnyo kyatabu nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bagita Afudde TV amawulire mba nago wano bannange yasi following subscribing onyige kale aga Macklin geego Macklin abaddemu obubandabanda omuntu otuka okwagala otoloka mu Komera munnange ayejjukira agamawanga agasinga ebiseera ebisinga omuntu ne wagezako okubanga atoloka liba ssasi ku nnyama bw'abanga abadde yasibwa Macklin ne bagamba nti bamukubye amasasi yinza obutawakana kubanga ekyamazima tabadde mwangu tabadde nga mwangu ku social media ate nga mulaba ku TikTok lwakuba mbadde ludda omulala ndowooza abadde mu Komera
ekyamazima kyo mbadde ndudde omulaba ku social media kuno, mbadde ndudde omulaba naye nga ate mabegako awo kiba kizibu okumala ku wiiki nga takozeeyo ka vidiyo okumulaba, nga kiba kizibu nnyo, nga kizira n'okutta kitta. Naye mbadde maze akabanga nga simulaba, mbadde nno maze ebbanga nno nga simulaba, ndowooza nga baamusiba kubanga bwagamba nti bamukubira amasasi nga atoloka abadde mu kkomera. Kiba kitegeeza nti ebbanga lino lyonna lye twali tutakyamulaba abaddenga mu kkomera. Bagita Afudde TV, gisubscribing onyigekkale, baye bulungi, mwera.